Okuviira ddala olunaku olw'eggulo amawulire agatali malungi gali mu kubeera nga gayitingana ku munnamawulire omukukuutivu mu kuviira ddala ku kitebe kya CBS agategeeza naye ate yabadde mu mbeera nnungi era bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro Ensambya nga biwala ttaka. Ng'omanyi bannakyegwanyizi bo baatandikiddewo okubeera nga bamubika ekintu ekitali kituufu kye nziza okubeera nga nkolako clarification. Munnamawulire Tomusange ali mu kubeera ng'afuna obujjanjabi wali eri mu ddwaliro Ensambya naye era nga taasiibeewo taasuleewo yabadde ku mimwa gy'abantu paka ku makya g'olunaku olwaleero embeera we batutegeezezza mbu yes essaala akyetaagira ddala naye ate tali bubi nnyo compared ku situation we bamuddusiriza mu ddwaliro olunaku olw'eggulo. Oyogera ku bannamawulire abakukutivu oba bannamawulire ndowooza banene be tulina okubeera nga tuyita ba legendary mu mawulire, ono Tomusange y'omu ku bo era nga ensiike y'amawulire eno agimaliddemu ddala emyaka egiwerera ddala 32. Imagine nga sinnabeera nga nzaalibwa ye already ng'akwasaganya mulimu gwa mawulire. So yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abasawo bagenda kubeera nga bavaayo ne clear report ku nsonga ki eri mu kubeera nga emutawaanya. Saagala kwogera kino nakiri ng'abasigadde bannamawulire bali mu kubeera nga balobojja kino nakiri. Wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates just kye njagadde okubeera nga nkolako clarification kinira akyali mulamu nnyo nnyini ddala, ssaala zammwe ze yeetaaga era nga ali mu kubeera ng'afuna obujjanjabi wali mu ddwaliro Ensambya. Wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates ky'olina okukola subscribe nga nyiga notification bell nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawaanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.